po jako akawuwo ne buli boyogere waffe mubende ekigambo ky'ettaka bayinza n'okutta bwe batoyina mukisa. Abakulembeze b'ekibiina kya NRM abalondebwa mu kalulu emubende gye buvuddeko basabye President Museveni mu kisanja kye ku luno aveeyo n'omukono ogw'ekyuma alwanyise ekibbattaka ekikutte wansi ne waggulu naddala mu bitundu bino eby'emubende. Buli yiika oyo agira asibemu ebyanguwa kuba ettaka alyetaaga. Kati ne twebuuza ffe tulagiwa tufuuse momboze mu nsi eyaffe. Gavumenti where are you? Bano nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo omulonde ow'emubende Opugurania Nakazibwe mu mboozi gy'abaddemu naffe atubulidde nti no President Museveni nga tannakola ku nsonga ndala yonna emubende atandikira ku nsonga ya ttaka kubanga yesinga okuluma bannamubende nga singa takola ku nsonga eno akalulu ekisanja ekijja ayinza obutakafuna mubende. Ffe tulidde kwagira NRM so mbakakasa nti ne mu kugabana era tujja kugabana kinene ensonga z'eby'ettaka tugenda kuziteekako essira ly'amaanyi nnyo tulabike nti tuganyulwa mu land fund eyo nga tufuna ekijja mu ngo tubadde tuwaayo. Mu ngeri y'omwene asabye okubeera obumu naddala mu buli kintu kye bakola ku nsonga y'okutwala ekibiina kya NRM mu maaso n'okubeera waggulu eri ebibiina ebirala. Tetugenda kukola nga kinnoomu ate tetugenda kubeera mu kubagana enkokola ng'omu alina kyasinzika wabula bwe tubanga omu alina kyakola omanya bumanya munnamubende yonna gy'oli tetugenda kukwatira wamu tusobole okuba nti tubatuusaako ekyo kye mulina okubeera nakyo. Yombako omulondo wabwekula kaunti Mbabazi Pasika agamba nti gavumenti ya Mwami Museveni ekyabulamuko naddala bwe kituuka ku nsonga y'ettaka ono asinzidde wano n'asaba gavumenti eriko okuvaayo okugulira abantu ebyapa okusobola okuyamba omuntu wa wansi asookerwako ddala oyo atulugunyizibwa ku ttaka. Niyo obuweereza obwo obuwagamidde obuganye omukyala Judith Babiri yagamba obuntu obwo butonotono bw'okola President kolera y'abantu baffe obuntu obwo butonotono obagulire ku byapa by'ettaka. Gavumenti erina ssente tufunye amafuta n'ebunyolo tugawulira buwulizi obwoga wa abazungu ne batuwa ssente nojja n'ogula ebyapa nakyo kikolebwe ne abantu baffe babeere bulungi. Ono mu mboozi gye tubaddemu naye atuuse n'okukaabira mu maaso ga kamera oluvannyuma lw'okujjukira ennaku y'abantu be abaamulonda mu kalulu n'awangula nga kati bali ku bunkenke olw'okugobaganya ku ttaka kwe batudde. Niye okubonaabona kwepiseemu buli lwenzijukira gye nva amaziga gajja. Nsomedde ku mulembe gwa UPE 5 naye bw'ogamba ensonga y'ettaka teri muntu atasobola kwasimula ng'ogenze waffe ebuweekula. Ye mmeeya wa Mubende Municipality Engineer Innocent Sekiziyivu eyawangula ku kadi ya NRM agamba nti ekizibu ky'ettaka emubende si bakulembeze ba NRM oba ebibiina ebirala wabula bo ng'abantu balina okubeera abeegendereza. Ekizibu ky'ettaka kiviira ddala ku gwaliguze oba gwalituddeko nga tomanyi lifaanana litya. Kakati omukulembeze ajja n'anenyezebwa nga naye ensobi yatandikira ku gwalituddeko nga tomanyi ngeri ki gye bitulibwako. Nsaba abantu ba Katonda mwonna nga mugula ettaka oba ng'ogenda okusenga ku ttaka lyonna sooka omanye ebintu bino. Disitulikiti y'e Mubende emu ku disitulikiti eziri mu Buganda ezasinga okulonda President Museveni saako n'ababaka abali balina kadi ya NRM ku bifo eby'enjawulo kyokka ng'era yemu ku ezo ezisinga okubaamu ekibbattaka nga kiviiriddeko bangi okulwanagana enkaayana ko n'abamu okulugulamu obulamu. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tusaba waawo swift action, quick action yeetaagisa okujja okulaba ng'ekola rescue eri bannamubende.